oba guyita mu kawompo, kubanga senga gwali guyita mu kamwa amaaso omuntu yalifudde nga gatunudde wansi, naye kawuno omuntu afanga amaaso gatunudde waggulu, amanyi bagamba gaba gagoberera omwoyo, gaba gagoberera omwoyo nga guvaamu, negatunulayo negagoberera omwoyo nga gujjibwamu. Era bwe gumala okujjibwamu, waliwo mubamanya abagamba nti tegutwalibwa mu kaseera speed, gusobola n'okulaba bode mwe gubadde gwo ng'omwoyo ne gulaba bode yaagwo mwe gubadde. Idhan omwoyo kyova olaba irimu yaagwo ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagimubuuza n'agamba eyo mundeke. Yasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalila. Allah yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuuza omwoyo guno kyeki, naga nti yasalunaka anir ruh, bakubuuza ku bikwatagana n'omwoyo. Qulir ruhu min amri rabbi, baga nti ebikwatagana n'omwoyo ezo nsonga za mukama wange Allah. Wama utitum min alilmi illa qalila, saweebwa kumanya ku bikwatagana n'omwoyo okujja ku katono nnyo. N'abagamba omwoyo era gwe yagaana obbaddamu alayhi salatu wassalamu ku bikwatagana n'omwoyo, kubanga omwoyo omuntu alowooza gwe mutima, omwoyo si gwe mutima ate la. Era kyobalaba nabagamba nti Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti agikuuma okubeera nti eri safe, Allah agikuumira ku myoyo gy'abantu, Allah agikuumira ku myoyo gy'abantu. Kyobalaba tesobola kukyusibwa, tesobola kuteekebwamu bicupuli Qur'ani. Bal huwa ayatun bayyinati fi suduri alladhina utul ilma. Allah agamba nti kyamagero kya lwatu eri mu bifuba by'abannannyini kumanya. Allah agamba atlaqa as-sadri nga ategeeza mwoyo. Era tebagamba nti Qur'ani gundi yagikwata mu mutwe, abada. Qur'ani yagikwata ku mwoyo. Qur'ani ebeera ku mwoyo, tebeera mu mutwe, la tebeera mu mutwe. Qur'ani yagikwata mu mutwe yonna, mutwe gwawo. Qur'ani ebeera ku mwoyo, awantu awali safe Allah wagikuumira. Allah wagikuumira, si ku mutima. Fi suduri alladhina utul ilma, Allah agikuumira mu mwoyo gw'omuntu mweri. Idhan kasidi Allah yamanyiwe kali n'akatereka mu kifuba kabeera omwo. Idhan almuhimmu omwoyo. Era bw'osala omutima tosobola kusanga mu Qur'an, engeri ebeera mu mutima baali gisanzeemu, naye omwoyo oluvaamu egenda n'omwoyo, ogenda n'omwoyo oluvaamu kalaasi ne Qur'an evaamu. Omuntu ne bwasigala awo ng'afudde ne bamutema mu mutwe tebasanga mu Qur'an, omwoyo oluvaamu gugenda ne Qur'an. Era kyobola omuntu agenda kuzuukira ne Qur'an gyakwata. Idhan almuhimmu omwoyo omuntu guvaamu nga guva wansi ku bigere nga gujja gwambuka okutuusa ne mu Qur'ani mu suratu Waqi'a. Era Allah subhanahu wa ta'ala yayogera omwoyo kyokutuusa ne gutuuka wa mu ddookoli. Idhan omwoyo guvaayo naye bwe gutuuka no mu ddookoli kyekifo ekisembayo eky'omwoyo. Era kyobola abantu bangi ne bagamba nti ebigere byafudde dda. Ebigere biba byafudde dda kubanga omwoyo guba gwavuddeyo. Ebigere era ne bifa, guba tegenda kuddayo, ne gujja nga gwambuka, ne gujja nga gwambuka. Bwe gutuuka mu ddookoli, awo ne bwakola tawuba tekkirizibwa. Awo ne bwakola tawuba asobola okuba nga ayogera, naye tawuba ebeera tekkirizibwa ng'omwoyo gumaze okutuuka. Omuntu asobola okuba ategeera. Era Allah agamba nti wadhanna annahu alfiraq, akakasa n'agamba nti kati yenjawukana y'omwoyo n'omubiri, saawa yange ey'okufa etuuse, ng'omwoyo gutuuse wano. Era bangi aboogera nga bagenda okufa, kya lwaleero sijjadduzibya, lwaleero sirusuka. Aba amaze okutegeera ng'era akakasizza ti ddala agenda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba awo tawuba tekkirizibwa ng'omwoyo gumaze okutuuka wano. Kyova Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadiisi ya Ummu Salama radiyallahu anha agamba annahu kana ammatu
وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم أقامنت حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلج بها في صدره وما يفيض بها لسانه. أم السلمة حديث يجوغل أنس يجوغل علي بن أبي طالب بنبا يجوغل حديث bagamba nti ekiraamo kya nabbi sallallahu alayhi wasallam ekyali kibuna umma kyeyasembayo okwogera hina hadaratu alwafa ng'okufa kumaze okumutuukako yagamba nti assala wama malakat aymanu yagamba nti bannange essala n'abantu bemukulembera n'abantu abali mu mikono gyammwe. Ummu Salama agamba nti hatta ja'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallama yulaju biha fi sadrihi agamba nti okutuusa twatuuka okuba nga tuwulira nabbi ng'ekyo ekigambo akyogera mu kifuba kye amakulu ng'ekigambo ekyo tukiwula kiyiriitira mu kifuba kya nabbi wama yafiidhu biha lisaanu naye ng'olulimi terukyasobola kyatula naye nga tukiwula kiyiriitira mu kifuba kya nabbi ng'agamba assala wama malakat aymanukum bannange essala n'abantu bemukulembera n'abantu bemufuga n'abantu bemulabirira mimma yadullu ekyo byonna bitegeeza nti omwoyo guvaayo mpolampola paka lwe gutuuka mu ddookooli. era Allah yagaa nti falawla idha balagat alhulqum wa antum hina idhin tanzurun falawla annahu kana من المسبحين لا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فلولا أنه كان فلولا أنه يقرأ القرآن سورة واقعة القرآن وقولوا الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فلولا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نعم الله قال فلولا إذا بلغت الحلقوم مكسير ekyo senga omwoyo guba gutuuse mu ddookooli wa antum hina idhin tanzurun nga nammwe muli omuntu awali omuntu agenda okufa nga nammwe mukola ki mulaba mutunula mwerabirako wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun naye nga ate ffe tuli okumpi ennyo n'omufu oyo agenda okufa naye nga temukola ki temutulaba. Mayibaga Allah yali ategeeza bamalayika be babeera batuuse ng'omwoyo gutuuse wano nga nammwe we muli omufu agenda naye nga mutunula mulaba naye ng'omwoyo guli wano gusembedde. Allah agamba ti wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ngo bamalayika baffe babeera kumpi nnyo n'omufu oyo naye nga temukola ki mpa Qur'an naye nga temukola ki temubalaba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا senga omuntu oyo abadde nga si munnaddiini ng'abadde si mutya Allah tarji'unaha in kuntum sadiqin senga omwoyo muguzaayo kale bwe muba mwogera mazima senga muguzaayo naye wali wasobola okuguzaayo tajiz Allah akulemesa asobola okubeera nga abadde mukafiiri amateeka ga Allah gonna abadde agakubako ekifuba buli ekimugambibwa abadde tawulira senga abadde si munnaddiini tarji'unaha in kuntum sadiqin senga muzaayo omwoyo gwe ne guddamu mubi n'asigala nga mulamu bwe mbeera mwogera mazima. era abasawo bagamba twagezezzaako okutaasa obulamu bw'omugenzi naye Omukama teyakoze eki byebigambo byabwe ebisembayo naye Omukama teyakkiriza olaba hayise katwa
twagezezzaako kyonna ekisoboka okutaasa ki obulamu bw'omugenzi, naye Omukama teyakoze eki teyakkiriza. ne boolesa obunafu bwabwe kinabwo bukomaawo, ebikwatagana n'omwoyo nyini gwo yagulinako obuyinza obusembayo. yabaga nti singa mulina obusobozi singa muguzaamu, naye tebasobola kubeera nga baguzaamu. Almuhimu hadisi etukubiriza okwanguyiriza okukola kyokola ng'okyali mulamu. bwe kuba kugaba gaba kyogaba ng'okyali mulamu, ng'essaawa tennatuuka, omwoyo bwe gunaatuuka wano ojja kugaba mu ngaba eteri ntuufu. kyolaba omwoyo bwe gutuuka wano, omusajja bw'awa mukyala we talaka tetugikkiriza mu ekyo ekiseera ng'omwoyo gumaze kutuuka wano, nagamba maama Adija mugobye, la tugamba eyo talaka nedda. eyo talaka ebeera yakifiiriza, eba yakifiiriza, tetugikkiriza mu Busiraamu. tugamba yamugobye mu ngoba enfu era akyali mukyala we. wa amma alhadith alkhamis, حديث يقتان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال